akakasa ng'agamba Kyagulanyi olabye eggaali weekuyiseemu eggaali ogirabye ani yateekateeka bino byonna olwaleero bannamawulire bagamba baakubwa naye Simpuuga talina buzibu mbuuzo olwaleero ani eyawadde Muhoozi ejjirikiti kwasuula baganda bafe batulugunye e Masaka kubanga fayiro eri openi. For we've kept quiet. Tusirise ebbanga erimala. Baganda bafe wano ku media ne bagamba Nuuwa Mutoro ati temwogerera Kasajja. Ninga omusajja ate president yatukomako. Nga temubaako kyemukola. Temubaako kyemukola. Mpaka omusajja we yagamba tewali kyakuzza. Ensi emanya amazima ne tusumulula. A lot happened. Kyagulanyi ye muntu abadde agamba nga kino kireke. In fact, NUP yonna yatuuka ekiseera ng'eyagala kwambalira Mpuuga ng'omuntu asigadde wayimiridde n'Empuuga ye Kyagulanyi naye nga buli kimu kyonna akimanyi buli kimu kyonna kiri ku mmeeza naye ng'alinamu kali akagamba ono omusajja agenda kwetereeza mu mutima agenda kubaako nekyatereeza His Excellency agenda ofulumya oluyimba lwa Nalumansi nga lot is behind nga buli kimu kyegasse omusajja walaba wano ekiremeseddwa agenda okulaba erinnya Mpuuga lye liriwo buli ekiriko ekiremeseddwa agenda okulaba Mpuuga yali erinnya Mpuuga lye liri emabega nibutuuka abasajja ntubegale nugamba naye mutuwe twogere ne evidence obujulizi mu butuwe tubukube ku mmeeza nti obudde obutuufu bujja kutuuka obudde obutuufu tebunnaba kutuuka tuba tuli awo His Excellency Kyagulanyi n'akwata Mpuuga n'amwongera obwa komisona omanyi musajja mugezi fene tudde nugamba yii ate omusajja amuwadde obwa komisona tubadde mumanyi omusajja agenda kumuwummuza kumbe eriyo byatannaba kumaliriza eriyo byatannaba kufuna mu buufu ng'ayagala bifunikibwe bulungi nnyo bifunibweko obukakafu ng'ono akyali mu ofiisi okiwuliriza ng'ono akyali mu ofiisi kubanga ono ofiisi emumalamu nnyo His Excellency Kyagulanyi yasooka n'amuwako part of obuyinza n'atula wali mu buyinza n'alaba ng'aliko kabanga lyemukulembera aliko akamotoka akakuba obugomba akamukulembera aliko kabanga lyemuva emabeka alina police post number alina budget number n'atestinga ku buyinza n'amanya nti bino nsobola okubibeeramu mpaka Mpuuga byonna ebyabeeranga mu ofiisi yo ng'oli leader of opposition buli kimu kyonna kiri ku record mwabamu mujja kwebuuza lwaki Ssenyonyi bwe yatuuka okukwatawo ofiisi eyo bamugamba tewali mukozi n'omu agenda kuva ku NUP akole mu ofiisi eyo bonna ffe tugenda obbaselectinga naye ku mulembe gwa Mpuuga bamuwa chance eronda abakozi bayagala era ne bamugamba leeta abakozi boyagala bantu ba approving Ssenyonyi bwe yatuuka oyingirawo ofiisi Ssenyonyi bamugamba Ssenyonyi buli mukozi gwe yateekayo wali erinnya erivudde ku kitebe baalikolanga bati ne balikolanga bati Ssenyonyi n'atuuka okuwalirizibwa okukwata Moshi amuteeke ku ttiimu ye naye ng'omusaala tagufuna kuva mu paalamenti omusaala agufuna kuva mu nsawo ya Joel Ssenyonyi Kabulaza yali agenda okubeera ne Joel Ssenyonyi kubanga bakimanyi a lot was happening mu office eyo ninga bakimanyi bijja kusomolwa buli kimu kijja kufuluma Mpuuga staff gye wakolanga nayo kyagirina mukyali bumu muganda wange nze nkubiddeko obadde okyalina mwaka akalembeekereza nekeera ku makyo twale Kyagulanyi mu kooti oba ofulumye esamoni nga Kyagulanyi mu kooti ogenda kutegeera Kyagulanyi yaani eva kono Bobi Wine gw'obadde olaba nti sibanyi principal wa NUP sibanyi mukama we yakera ku makya n'akuwa obwa leader of opposition ojja kutegeera Kyagulanyi yaani omutuufu gw'obadde odiiringa naye kera ku makya wandika samoni Kyagulanyi omulete mu kooti ojja kutegeera who's Kyagulanyi sentamu nze nkubiddeko bubbizi samoni gifulumye in fact ensejja twejjeereza ababadde batuyita aba bintu tukulwana bajja tugamba akasajja bannaayi
bulijjo mulina musota mu nyumba. Samoninga, samonizi ziyise, totiisa. Samonizi ziyise, ziwandiike osamoninge Kyagulanyi agende mu kkooti. N'amazzi tojja funa wuganyo. Ne constituency ojja kutyoddiddendamu. Kubanga luli ffe tubadde twogera wano Kyagulanyi ng'ayogera nga bagamba abo abaana balina biasness. Hello? Yo.